some violence. Yes. All right, katandike saana bindeekanira kati maze okujjako ebikuba sauti nzize twogere bannyinaze aba brothers mikwano gyange abaana n'abazzukulu bato bange ne bakulu bange mwena mujje twogere tuyina endwadde etulya buli omu agitafuta lulwe mutuuka n'okuwaayiriza mbu endwadde eno eri blind emala gatomera buli muntu naye nga obuzibu buli mu mutima gwo gulemererwa okukombayininga n'obwongo bwo n'osalawo omutima gwo gukutegeerere gukufuge nti okiwulira ku mutima n'osalawo ogoberera omutima gwo kumbe nga feelings eziri ku mutima gwe zowulira ku mutima wano twali tukitafuta mu senior class twaziyita nti feelings ziva ku bwongo. Feelings ziva ku bwongo naye oba ani alugera n'alugera esanya nti nno kiri ku mutima simanyi bannaye omutima gupampinga musaayi omutima tegulina feeling teguwuliriza yensonga lwaki ate wobeera ng'okoze ekyenjawulo oli akugamba wokola ekyenjawulo ekinyiiza omuntu oli agamba olina omutima wokola ekyenjawulo ekikola kikisanyusa omuntu ate oli akola ki ate era nago aguyita mutima naye nga amazima go gali nti bwongo bwe bukontrolinga kino. Tulina endwadde y'omukwano, tulina endwadde ya laavu. Ebintu bino mbadde mbiyita mabbali nga mbiyita mabbali kumbe nakyo kinene nnyo. Vidiyo eno egenda kutambulira ku mukwano leero nange nzize mala okuba ku tteeka yange y'omukwano muli eyo munkuba olwali munjerega mugamba nti kimu by'omukwano tabimanye byamulema talina kyabyogerako akati nzize mbawe etteeka yange twogere ku mukwano ombuulire omukwano kyeki gw'omukwano oguyita otya nze omukwano nagubagamba all on all nagudescribinga ne mbaga nti omukwano tegulina njawulo na byanfuna omukwano tegulina njawulo na business gwe wenna oba oyagala okumanya omukwano we gutambula sooka omanye business. In other words ku bintu bibiri oba oyinako kimu ky'omanyi then ekirala oba ojja kusobola okukikola. Woba nze mbawa simple calculation ebintu bino njagala mu byanalyzing gwayakayingira mu mukwano nga ne business togimanyi bijja kusumbuwa wabula gwe aludde mu business kitegeeza oba okuzizza ku bwongo kitegeeza osobola okufuga omukwano ogenda okulaba nga ebintu byengenda okwogera wano bikwatagana birina somehow we bikwatagana. Bamembers abali wano oba bamembers abapya tubaaniriza ku Kim Hakims YouTube channel. YouTube eno tugitotolyako ebintu bingi tusogera ku business twogera ku mukwano job updates ebintu bingi nnyo. Olwaliro tugenda kutambulira ku mukwano in particular kale tukusaba busabya akapeesa tukanyige so mbadde nkyakunnyonnyola nti gwe amanyi business aludde mu katale ng'okola business nkakasa tokyanyigirwa mu kasonda lwa mukwano olw'ensonga abamu muyinza okugamba nti nomubeera busy nga business zibatwala but besides being busy guno omukwano musaayi gubeera mu musaayi so kitegeeza nti osobola okureasoninga n'okozesa obwongo n'olaba ekikumalamu
ng'olinawo osobola okujja okikontrolinga so n'otakiwa nnyo obudde nga gwe okozesezza obwongo so si nga okozesezza omutima nti gukutumye. Abo bolaba abakozesa emitima egibatuma be boba osanga be ba sugar daddies, be ba sugar mummies, olw'okuba nti yalina ekintu kye yabuuka mu bulamu n'asalawo akikole mishawuli. Kyova olaba nga agamba kintu kino saakyenjowinga mu bulamu bwange naye luliba olwo ndikikola. So oyo omutima gwe gumutuma. Naye omuntu atuuse akola omukwano mu budde bwagwo obutuufu aba alina kuba nga agukozesa bwongo. So tutunuulire omukwano guno luddawa gye gututwala, oba omukwano guno gufaananya biki mu bizinensi. Omukwano gye gututwala ng'oli responsible person, togenda kuwagala ono yagala oli, definitely omanyirawo nti omuntu wanakkuba n'omuyingiza mu bulamu bwo, omusajja wanakkuba n'omuyingiza mu bulamu bwo, ojja musaba obufumbo, ojja musaba okubeera bonna. Gwe omanyirawo omusajja nti omukazi gw'oyagala wonoobeera ddala ng'omututte nga serious, gye biggweera ng'otandisa omwengejinga okumusaba okumutwala okubeera nti abeera mukazi wo, either abeera asooka that is nga tolina mukazi, oba okumugamba nti nina mukazi wange onsanze nina, then n'abeera owokubiri. Nkibeewaza imwe abantu abakulu, kati njogera n'abantu bakulu sogera n'abaana ba myaka 22 myaka 18. Eno message egenda ku bantu abakulu myaka 25 okudda waggulu. Nkibeewaza okusituka n'ogamba omuntu wo omwagalwawo nti sizaalanga, ng'omusajja n'oyimirira ku magulu go n'ogamba omukazi gw'okwana nti sizaalanga, bomu ekukube ofiire mu bomu ezino ezibwatukira e Kampala. Gwe omukazi n'oyimirira mu maaso ga boyfriend gwakafuna omupya omusajja neweegaana ekyenda kye wavaamu, omwana oyo mba nsaba akole strike, ekyenda ekyo ekyakuvaamu ekyo kistrikinga ekyekwate. So nkibeewaza okwegaana offsprings zammwe mu bulamu. Omwana talina kibi, wamuzaala otegeera, woba ofunye relationship empya, you are proud even to say that ndi graduate nina n'omwana, naye noweegaana omuntu gw'ozaala. Really? So ebintu ebimu byesaagala tuddemu tukole ensobi njatubere proud, nga onooyimirira n'ogamba omukazi nti nyina omukazi wange asooka. That's when you will be proud omugambe nyina n'abaana bange 2. So gwe jangu ng'okimanyi gyogenda kuzaala oba wakusatu oba wakumeka but nina omwana. Machazi ng'abakyala nammwe mukyogera nti onooba ononjagala nyina omwana wange, that is good. Secondly, eddiini yo, gw'omuntu eyeegaana eddiini, really noweegaana eddiini because you've got a new catch. Osanze omusajja omupya akubuuza eddiini yo noweegaana obusiraamu noweegaana obukatuliki because nti no ojja musuwa, gwe Katonda kubeera ddwe ofe bufi. Kuba tosobola kwegaana ddiini ya Katonda, ani oyo agikwegaanya? Thirdly, omuntu eyeegaana emyaka gye, experience ye gy'abadde ku nsi wano, n'omubuuza oyina emyaka emeka n'atakula obwongo. Abasajja mubikola nnyo nammwe, oyagala okufiitinga mu myaka gy'abavubuka, bakulaba okaddiridde ogenderera, bakubuuza emyaka emeka n'otoolako. Can you imagine? Abakazi kale kyekyo mwakikwata, ago si mawulire. But omuntu eyeegaana experience ku nsi wano nti mazewo emyaka 4 nga toli proud kwogera myaka 4 ago, kitegeeza olina obuzibu. Egyo emyaka gy'obuukako, egyo gy'otema, kitegeeza tewagikola. Kati nga for instance nina mikono gyange gyogera nti gino emyaka 2 egya corona egiyise tegigibala. Kakati gwe wobeera nga osobola okwegaana emyaka gyo 20 oba 30 n'ogeegaana n'ogamba nti no gwe 5 n'owessa mu 3 abavubuka 3 weetemyeko emyaka 2 oba 15, kitegeeza nti toyina work gw'oteeka wansi ku ground representing egyo emyaka gy'oyetemyeko. Era gwe wenna nga tuli proud myaka gyo, ngamba basajja oba oyina ekizibu weekube mu ttooki
gwe nsaba n'emmaali gy'okoleddemu egyo emyaka yonna ekugweko leero nzize kuyomba nyina ebintu common mistakes ze nzize okukoonako nga ze zituleetedde obuzibu mu laavu ne tutuuka okukola ki okukubagana igwe eyeegaana emyaka gyo nsaba emmaali gy'okoleddemu egyo emyaka gye weegaanye ekole ki ekufeeko anti wagyegaana tolina experience ku nsi weetemyeko emyaka 10-15 nti togibanga nsaba ebyobugagga byonna by'okoleddemu egyo emyaka biveewo njagalako abantu mubeere honest mwogere ebintu mazima zino interviews emuba muzirimu n'abaagalwa bammwe si byampaka you speak your heart leka kulimba muno kumutomeza otuuka okgenda naye mu mukwano nga yakugamba birala ebiri ku ground biri birala g'omuwala bawa akuyise first date mugende mulabagane leka kulya chipusi nakulaba bifo birungi byakututtemu n'osaba chipusi n'enkoko ky'olina okusooka okubuuza omusajja oyo mubuuze ebibuuzo ebimukwatako mubuuze come with a questionnaire omubuuze kibuuzo ku kibuuzo kuba buli kanaku abadde akupolotera ku ssimu buli kanaku abadde akukwanya ku whatsapp biki mubadde wala obadde ku kyeyo okomyewo first date ye naye tolina kusaba zitekirira tolina kusaba ziberera zi hard rocks saba mazzi omubuuze ebibuuzo ng'oli soba nga totamidde omubuuze ebibuuzo ng'oli soba nga totamidde nga tolina kikkubye leka okwetegereza omulenzi bw'ayambadde leka okwetegereza ebifo omulenzi byakututtemu leka okwetegereza chipusi swaani y'emmere gyakusabye oba ebifo biki by'onoolya my friend future y'ogirya kubanze buli wenkudatinga bwe nti nendaba nga omwoyo gwo gutambudde nnyo gutambudde ku ebyo chipusi chicken nkoko kifo really oba ondisappointinze nnyo so your first time to date ask questions omanye omuntu omutuufu g'oli naye mutugamba basajja nti tubabuuza ebibuuzo date ne zifuuka date g'ogisuubira ki if it is a date si byakwewaana kuba mba nabikuwaanawaana dda if it is a date mba nyina okumanya ebikukwatako in full details ndawe babimakinga neyo badde ojja oŋŋamba so mukkirize nga akabbinkano k'ebibuuzo kabeerewo then ekisembayo kyembeewaza kalica okyusa kalicayo wenyigamba Nyarwanda tojjaayo wenyigamba Nyankole tojjaayo mb'olw'okuba oli awo wakati awo bakubuuza kabira ki what is your tribe nosooka ogamba amwe half Muganda half onoonya okulimba noonyawo wenyiga tojjaayo gamba ndi Muganda be proud gamba ndi Musoga be proud of your religion gamba nva waggulu eri ndi Muiteso be proud. Do you know the advantages with those people in different tribes? Nze nakula negomba abantu bano bana at first nasooka negomba nnyo Western tribe naye nenerabya nti n'abaana abava mu Eastern tribe gye bali omwana omusoga omulaba otya abaana abasoga balungi and they know much in bed they know much in love they know much in what so nenegomba ku tribe eva waggulu awo mu north aba Iteso abo bonna abambuka awo bana they are really very hard working and maturely they are very beautiful. So there is no need to come here otandika oku manipulating culture yo, otandika oku manipulating tribe yo, otandika oku manipulating how the way you grow up. So ekyo kibi nnyo. Just be yourself, stand at your own tribe, stand at your own culture, osobola okubeera ng'otambuza omukwano guno mutu confusinga. Omuwala n'akubuuza oba omukazi n'akubuuza nti oli wa tribe ki oli Musoga neweeteeka mu Baganda. Can you imagine? What's wrong with being a Musoga? Just be proud. I'm a Mwisoga, I'm a Sogi. If the lady takes you, can take you. If he doesn't, anoonya abalala bayagala. Olw'okuba okulidde mu Baganda otandise okweruukiriramu weegaanye owammwe gy'ova akyoli. Can you imagine? Oluganda olw'okuba olira otandise olwogera so ebyo temuddangamu bikola ki obirimba. Just be straightforward byogere
then bye bijja okulaga another flow wejja okutambula, kubanga omala okumbulira ebituufu by'oli nja kutandika okuwa awareness gye nnyina mu mutima gwange nakula nayo, gye mbadde mpitanga threat mu bulamu bwange, ompa amazima nti ewammwe muli basoga, nti ewammwe muli bagishu, wammwe muli bano. Nkubuuze wamma ddala ekituufu wammwe bugishu basala embalu? Is it a must? Bwe naazaala omwana wange banaamusala embalu nga nze siriweeyo? Kwegamba mutandika okunyumya life experience eriwo katikati, akurefaringe ne ku life experience yaliwo before such that igwe omanye era okimugambirewo nti no, you know what baby, nze I'm like this. Ate nawe gwe bakigamba nakugambye be in your real sense, totamiira waawo, kubanga bamanyi obbagamba ebintu mwe ne mubitwala nga byakusaaga. Oba olwakuba muba mulaavu nnyingi nnyo, banne wano tebawo laavu, wantu abawo laavu. Omuntu ekigambo kyayogedde kimaakinge, then oluvannyuma take time to prove it oba yali mutuufu oba nya. Naye bamanyi obbagamba ebigambo olwokuba muba mulaavu ne mutabitwala. Oli yakyogera akikakasa, yagamba alina mukazi we, alina abaana be babiri, gwe n'olowooza oba akulimba. Yagamba ali kino, gwe n'olowooza akulimba. Oli n'akugamba nti nina boyfriend, gwe n'olowooza akulimba. So ebigambo ebibagambibwa mu bitwale nga bya makulu nnyo okusobola okubeera nti mu unleashinga life to come. So omukwano gutandikiraawo, omukwano love gutandikiraawo. Jjukira bino byonna byobeera eno neweepikira omuntu nga tonnaba mu approach, nga tonnaba mugamba nti baby you know what I love you, you know what you guy wankuba, nga tonnaba kuwulira kiki kyakuddamu oba nga akuwadde go ahead nti yes, do you mind if we talk? Ebyo byobadde illusions zikulimu mu 20 ye muvubuka oyo yimulengere biki nga tonnaba kumutuuza wansi kuwulira bimuvaamu. Ebyo ng'akuwadde omukisa okukubuulira biki ebimuvaamu, otandise omu-interviewinga, awo laavu wetandikira. Era obeera ng'obadde olina omukwano omungi ogw'ekimmemmette, oli n'akugamba nti nze waffe nva ggulu, nga gwe mu dictionary ye temuliimu kintu kwagala musajja ava ggulu, tojja ku pretendinga okuggyako ng'oli mubbi bubbi. Naye obeera nga toli mubbi ng'onoonya real love, tojja ku pretendinga, ojja kutandikirawo omubuuza. You'll be so curious. Otandika omugamba, wow, what? Really? Awamu eggulu batugamba kino. Ojja kutandika omubuuza ebibuuzo. Akubuulye nti ebituufu tubikola oba byakyuka tebikyaliyo. Wadde okimanyi nti abakazi abakyasinza okuwangala be bava ewaggulu eyo. Nayinako mukwano gwange lumu ng'ava eyo waggulu eyo mulira, yaŋŋamba nti ewaffe at first twali tugaana abasajja okuwasa abakazi abasukka mu omu, naye kati twamanya tukikkiriza kuba twategeera nti kyekyo, twakikkiriza, naye twakiteekako protective mechanism nti igwe omukazi gw'owasa owokubiri oteekwa ommuŋŋamba such that nkuteekeko olukongoolo onnimbe nti tosuzeewo ogenze wa mukyala namba 2 mukubira akasimu. Hane darling, omwami waffe gyali eyo nti waali nti dati mukuume bulungi. Onnimbe mbu toliiwo ogenze wa mukazi namba 1 n'oli akuba akasimu. Hello baby, omusajja waffe gyali atuuse nti tannabatuuka nti what? Yavudde dde waka wano n'aŋŋamba nti agenda kusula eyo. So abantu beeyo waggulu bati bwe bakola. Kati gwe genda oleme kusula wa mukazi namba 2 oba namba 1, ogende ng'olinayo owookusatu olabe bataakukoleko gundi raid. So wano mu ntandikwawo we wava obuzibu awo, okwerimba, buli omu n'alimba ekyo kintu kyatali, kyekireeta obuzibu mu laavu, ne mutuuka okwekola ki? Okwekuba amacupa, ne mutuuka okubeera nga mwetwala mu mbeera eri violent ennaku zino. Mumanyi nti omukwano ogwo oli waakwagala ennyo nga tomuddiza, oba oli n'akwagala ennyo ng'omulimba bulimbi, atuuka n'afuuka violent, n'asooka amera envi ku mutima, n'abeera nga mu butuufu ayagala kulyawo buli. Naye nga byavaawa, what was the start? Start yali ku kigambo from the word go, kigambo kiwamulimba. Saasira ababeera mu multiplication, ababeera mu puzzle z'ebigambo by'emulimba abaagalwa bammwe. Kati nze kimu ebyo bindeetereko wa stress. Kugamba ebigambo byange nga biri well planned.
sibirimba saabi planning but webito moving mu bulamu bwange bwe mbikugamba n'obitwala ng'ebyokusaaga kumbe nga byebyo nze si stressinga nakomadde okupulizinga kugamba ebigambo n'okkiriza oba n'ogaana ate gwe oba obiwulidde n'olowooza nti no mbadde nkulimba mba nkusekeredde kubanga mbikugamba n'enkya n'okomawo n'ombuuza nga bye bigambo bye bimu nga byenjogera bye nayogera emyaka 5 emabega ne kakati nga weebiri either gweoba oyagadde jangu oba toyagadde sigala kati ondabye kati ate olwo abadde anfumbira oyagala kunnimba nti nno gwe yakunjagala nnyo okusinga ono abadde andabirira okusinga gwe oba gwe oyagala ono nzireyo mugobe olw'okuba ndabye ggwe kati nze kimu wange eyo nosensi takola nti neekole ki neerungiye nnyo 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 laavu ebaleetedde obuzibu lwa nsonga ya these misunderstanding words oba misconcepts ze mwogera mu ntandikwa laavu ereese obuzibu lwa bulimba totale n'ozimbya laavu yo ku bulimba from ntandikwa nga gwe buli kimu okirimba olw'okuba oyagala obuganzi. Can you imagine? Nze lwe nakitegeera nti to please someone si mawulire gye ndi oba tekiri nkolera, that's when I started to have a blissful life of romantic affairs. Nze nkugamba byoyagala byonna n'owooza ndi arrogant. Wenkubuuza arrogant kategeeza ki mu Luganda nga tosobola nakwogera wakayiga mu Luzungu naye mu lulimi lwo olw'ewaka oluli amatooke tosobola kannyonnyola naye ng'oli mulungi nnyo mu kyogera. Kati nze oŋŋamba arrogant oba nkugamba arrogant oba byebiki sibitegedde onojja n'obinnyonnyola maybe nange nja kunnyonnyola lwaki ndi bwe ntyo. Kitegeera baana bawala muzannyo obuzannyo ngenda baloopa embuga vidiyo eno ngenda gikatingira wano omulundi oguddako ngenda kujja ne basenga Kim Hakim's Consultation Department yayingizaawo emigogo gy'abasenga va ku bano basenga ababibuulira nga tebali mu bufumbo. Vidiyo eddako ngenda kukyaza wano basenga batunnyonnyole emitwe gye tunaaba tuddamu okulambulula ku bikwatagana ku laavu. Bakojja nja kuba nga mpita nabo bintu kati bya Zoom tebikyaliwo byakubeera nti kojja mukyaza ajje wano mu matwale gange mu territory yange wabula vidiyo eddako ey'omukwano tujja kubeera nga tuli ku Zoom nga senga waali awo okuva e Jamaica nga watuddeawo Luganda nga alulina nga osobola okumulaba osobola okubeera nga tutambula naye online senga ngamba ajja okubeera nga ajja okutwegattako wano but nga atudde gyali yonna mu destinations z'anaabeera nazo ne kojja bw'atyo so tusobole okubeera nga tulambulula embeera zino. Its introduction nga tubadde tusoma business twatandikira mu introduction yaayo kati n'omukwano tugutandise but tutandise n'antandikwa tutandise omukwano guno tulabe ludda wa webikolaki webyazibuwalira tetusobola kubuukira mukwano twogere wogezi waggulu matu gaagwo tulina okutandika omukwano gye gutandikira paka gye gunaazimbwa oluvannyuma gwe weekubemu tooki olabe biki bye walimba olabe oba osobola okuddamu obimultiplying obipazoling obikomyewo onimba ekigambo kimu ne mmanyirawo kika ky'omuntu gwe ndiiringa naye. Example nyinza okuwa ey'emyaka ne nkubuuza olina emyaka emeka nkulaba oli mu myaka 37 twenkana experience yo n'ebigambo oyogera ntalo z'abaamiini naye weerabidde nti onyumiza emboozi za ntalo z'abaamiini wenkutuuka okukubuuza emyaka gyo ate noyagala oŋŋambe emboozi ez'emyaka 15 emabega. Kati nze mmanyi okukubuuza ebibuuzo byange nga nyina engeri gye mbitwistinga like for instance nyinza okukubuuza emyaka gyo olina emyaka emeka katugeze olina emyaka 35 oba 37 instead of okuŋŋamba nti nyina emyaka 37 neweesalako emyaka 10 oŋŋamba mu 27 27 tikaale tunyumya emboozi newayita omwaka nemala nenkubuuza kozi birthday yebeerayo ddi nja kukola kikuwaayo kirabo
nombulira emyaka gyo. No, sikubuuziza myaka gyo, nkubuuziza birthday ebeerayo ddi, njambeera weya ddi we bakuzaala, nombulira date n'olunaku, nga ngamba tekwaliko mwaka. Then noŋŋamba omwaka, kati oŋŋamba omwaka, kompyuta yange neddayo necalculatinga omwaka ogwo gwoŋŋambye gujja mu myaka 37 gy'oŋŋambye. Wemala okatonyeza neŋŋamba ako kafu, kompyuta nekagaana, nemmanyirawo nti you are not honest, you are dishonest. Awo olupapula luba lukyuse. Bamanyi wotandikidde okunnimba right away from ekigambo ekisooka, ebisigadde byonna mu relationship yo bijja kuba bya bulimba. Ate the moment kasita otandika okuleeta relationship ey'obulimba, kitegeeza ne marriage ejja kuba ya bulimba. Gye tugenda okugenda mu bufumbo buno oba mu love zino tugenda okwogera mu videos ezinaba ziddako, tujja kgenda tulabe wonootuukira nga tuli mu relationship oba marriage eza tiki for tak, okomawo ewaka naye mukazi wo olwokuba wamunyizizza n'akusirika n'atakubira kikyagenda kukugamba, kati okomawo obala oba mukazi ono alowooza ki oba alowooza ki, engeri gyayambadde engoye zino tazambalangako, kirabika alina kyampulaningira. So okomawo nga muli mu relationship but ya tiki for tak, instead of okomawo olirakisinge, oli waka, otandika kufuuka mbega ku mukazi wo, otandika kufuuka mbega ku makaago, oddaawo obwongo obukwetala, lwaki akoze kino, nga antereddeyo amazzi mangu, abala kaki, emmere nga taginterangako ku dining, abala kaki, buli kanaku nze mugamba nzijulira. So instead of okubeera nga olirakisinga minds, okomyewo ewaka, otandika okucomputinga obwongo, buli move ye yonna ogibala, really eyebalaavu. Naye nga kyavaawa kwelimba, ojja kulimba munne ekintu ekinaamunyiiza naye atandika okukubala. So nga mwagala okumuvinga relationship ennungi, kigambo kulimba mu relationship kiteeke wali. Ekigambo kulimba in relationship kiteeke wali, otherwise onoosettinga relationship yo ku bulimba, kakasa nti obeerayo n'ebirimbo ebirala nga 10 ebinaasupportinga kino ekirimbo kye wasooka. Without that teweefuula omugezi nti gwera oyogera nnyo, oli good in talking, you have good voice coding software, n'olowooza nti ojja kukonvinsingirawo omuntu omwerabize kye wamulimba. Nzo nnimba kimu nensigala nga nkyakubegeka enseko, ngamba yiraba akabbi kano, laba omuyaayi ono, ng'olowooza ndi musiru. Olunaku lw'olikimanya nti byonna byonnimba byonna mbimanyi proof yabyo, era bw'olimanya nti omuyaayi abadde ankolako obwambega. So mbeewaza okulimba mu relationship yammwe. Katukome wano ku vidiyo eno, tujja kuddamu tukoleyo vidiyo endala ezinaba zifollowinga mu bya laavu, tugende mpola mpola, then oluvannyuma ojja kumanya njawulo ki eri wakati mu maka gano, lwaki abantu balwana nnyo, lwaki bayomba nnyo, lwaki marriages nyingi nnyo, disappointments nyingi nnyo, lwaki breakages nyingi nnyo, lwaki abeeyita basingo mama nga mutuuseko n'embufumbo muzadde mukitadde, divorces nyingi nnyo, lwaki basingo mama bangi nnyo, lwaki abaana abazaalwa ne babonaabona nga bazadde baabwe tebali bonna, single parenting nyingi nnyo, lwaki deaths nyingi nnyo eziva ku family breaks oba breakages oba breakups. Omwana n'okula nga bazadde bo baafa naye nga kyava ku ki? Butakwatagana mu maka, kye kyaleeta okufa kw'abazadde bo. Kubanga mwalema okukwatagana, buli omu atandika okulumba lulwe, ne mulumba lulwe, kiri atabala kyekiri anaasigadde waka, okukkakkana nga ekintu kibalidde, ng'ono kawogo n'oli kawogo, then omwana yabisigalamu. Omwana Eva aba agamba taata maama lwaki muyomba, mukwatagane musobole okunkuza obulungi nga temumuwuliriza, olw'okuba muyina ebirimbo byammwe bye mwaseetinga nga n'omwana tannaba kutuuka, then oluvannyuma nemukola ki? Ne mutuuka omulekawo bambi nga takuze. Gwe toyagala kukuzaako mwana wo ng'omulabako nga ne daddi waali, then tujja kulaba ebintu binnyo mu maaso. Di wooyita taata w'omwana nti ekisirani kikyo kikomyewo, ebyo byonna tujja biraba. Ova ku ki? Okutandika okuleeta ebigambo ebikaluba mu relationship gye weetandikira nga tebakukase,
jjukira omulembe guno twagaana okutuddamu tukaka okugenda mu bufumbo tufumbire lwampaka, twagaana okutuddamu tukaka tugende mbu mutabani wa gundi alina kufumbirwa muwala wa gundi. Ebyo byakoma mu Jankaaga nga Uganda enoonya ameefuga. Ebyo gye byakoma. Ebyo Yosirogana oyo yakoma eyo kasasiro. Olwaleero abaana ba .com genda ku WhatsApp noonya omwagalwa mukoleko enkesi munoonyereze, leka kumuwasa because of akunyiriridde nnyo, munoonyereze paka wawe gye bamuzaala, wakuma akanamba musabe aka kitaawe okumukakasa nti waabwe ogenda mukuba embaga. So in other words nga tonabagenda mukuba mbaga munoonyereze paka gye yava. Such that bino bye bagamba mbuno ojja kufumbira muwala wa gundi obigobewo, otuukirize kiri nti no bafumbirwa maka ng'amaka ge osoose gatuukamu n'ogakolako enkesi oba n'ogakolako okunoonyereza n'olaba nti ye muwala omutuufu g'osaana okuwasa, then n'omuproposinga okugenda okumuwasa ewaabwe. Otherwise bino ebyokubeera nti batusalirawo eri mu business tugamba nti self decisions ezo ze zitutwala ze zigenda otuwa emirembe. Ne wano mu laavu self decisions kikulu. Ebimu kubikwatagana mu laavu ne business bye bino wammanga. Self decisions, okwatagana n'abantu, desires and love, vision. Bino byenjogera bye biri mu laavu bye biri ne mu business. Only that gwe oteeka okubeera ng'oli wakati okulaba nti laavu tekwatagana na business but gwe obitwalira wamu. Mbeera mu business n'omukazi kakasa nti mweyagala laavu eyita wano ne business eyita wano naye nga timwe muli wakati awo, such that musobole okubeera nga tomwekokkola buli omu kwekokkola munno nti ate sente za business wazikozesezza oti ate biki eza business eza laavu ensimbi naye nga ate mwe mweyagala nga muli wamu. Kamalirize, otherwise nja kujja nnyongereko tulabe etugenda mu maaso ne program zino. Mwebale kubeerawo nga ntandika omuto guno ogwa love tugenda gitandika mu episodes ez'enjawulo tulabe gye naatuukira. Kati kano katundu akasooka mbaaniriza okubeerawo katundu akokubiri. See you, mbaagala nnyo, bye bye.